ya mu byonna byonna abageto youth mu geto tubeera baalaali, tewa geto wabeera kwagala, abeera kwagala kwalaali, ekikuluma kibeera kimuluma. So njagala okwebaza Mudra for this initiative. Yes, he has decided to give back to the community. Nga birthday yabadde yagulo nena celebrating leero awe abaana ba ghetto ekintu kyenjawulo. So njagala nnyo okwebaza nnyo, njagala okwebaza for sharing. Mu ghetto fena tuba n'ebirooto, mu ghetto tunoonya zi platform wetusobola okukolera ebyakabi n'okulaga kiki tulinawo. So Mudra waba avuddeyo n'ateekawo eno platform, nsaba mwena abaana ba ghetto mwe ababadde banoonya, kubanga let me give you a little story gye twatandikira. Bwe twatandikira okubaraga kwabanga kwagala, ng'obeera ne passion y'ekintu, era mu kwagala okwo nga tutambula ng'abayimbi. Tidabye wano abayimbi ab'enjawulo nga balina love, mupangisa taxi egi ne mugende mukono ku Somali oba ne mugenda ku Deviate, naye nga muli eki mwena ne mubanga muyimba. Naye mu eyo time wabangawo of course era aba MC ab'embwa, ba DJ ab'embwa, naye ate abaakabi baali bangi abalina love ya art ya industry ya music. Nga mwabo nti gwe okukimekinga tugambe ku Deviate, bweyagala okubaraga oyinza okujja nga tewaliwo omuntu akumanyi ku gate, noweesanga ng'olina okusasula, naye oze kuyimba n'abantu abasasula abo babeera bazze kulaba abayimbi abayimbaawo, n'osasula n'ojja n'olaba DJ oba n'olaba MC, kubanga MC nga yasalawo n'omutwalira CD n'omugamba njagala kuyimba. Naye awo bano bamanyi ne bayimba esawa ne ziggwayo, nononayo CD yo n'otambula n'oddayo. N'enkeera you do the same. Buli wabeeranga raga nga raga abeera atambula bitundu na bitundu, nti obeera omanyi nti ku Friday tubeera ku Deviate, ku Lwokubiri tubeera ku Cape 2000, ku lunaku luno tubeera mukono ku Somali, nga weeteekamu sente zo. Naye nga gwe ofuba kimu nti nno tujja kuba olwo, ne bandaba ne bampa microphone, ne balimpa microphone, then bajja kumanya ekituufu. Era nga olemerako maybe ne bakuwanga abantu bonna bakooye, naye kasaba kuwa okutunga gwe kyosabirira. So lwakutegedde n'okuba n'alaba ng'omovies abantu, the next time ojja kugeeta awo ojja ng'era omanyi ogenda sasula. Kati waba agamba onoraga mafinule ono kyali wakabi, bw'otyo n'otandika okuyimbirawo. Abo abantu abatono ababeera bakulaba be bakola difference. Ti n'obeera ne music n'ogenda n'onoonya studio nga zakusasula, studio nga tesi zakabi, wabangawo studio ntono nnyo ezalina sound ennungi, nga mu time eyo okola music n'otwala music ono omutwala ku Sanyu FM, kati ne baluwuliriza, then they're like sound eno pulira nga ensasi yayiseemu, babeera ne excuses nyingi nnyo nga omanyi nti nowagenze mu studio ne bakuwa oluyimba lulungi, olulala olutwalayo ne bagamba naye lwaki toyimba nga kamiliyoni, ekitegeera nga tebaagala kugulirawo bayimbi. Naye kyembagamba kiri kimu nti nno nowali abantu ababi, buli wali ekitangala wabawo ekisiikirize. So owali ekitangala wabeerawo abantu abalungi, wabangawo abantu abalina love ya industry, nga teweetaaga kwata luyimba lwo n'olumutwalira. Gwe kasojja mu club n'olukuba nawulira nti luyimba lulungi, nga gwe ng'omuyimbi nti kyannaku nnyo tuli mu nsi where the copyright does not work, nti teekamu sente mu luyimba nekola buli kimu, naye nendukwata balupirating, nze kennyini ndukwata nendugaba owali bwe basalira music computer lusobole okubona, kubanga tewaliwo system ekola. Kati gwe n'oluteekayo n'obonaabona ogenda ku radio stations, naye mu eyo time mwabangamu ati abaakabi, nga kimwetagisa kuwulira luyimba n'alwagala. Obeera oli awo n'owulira oluyimba lwo nga luzanya ku radio, naye nga waliwo radio z'otwalidde ennyimba, ennaku ezo nga batwala zi CD, nga n'abo abasajja abakola ku zi radio beewaana n'agamba kasiddikaako nkamenye. Waliwo ne TV station emu
yalina program ga bamenya CD z'abaana tikyanaku nyonyi tebamanyi kiki baali bakola mu industry baali bamenya emitima gy'abayimbi omuyimbi abeera n'ekirooto gwe nodda n'okola talk show ne mutuula ku TV program ensi egiraba ne mugyayo oluyimba lw'omwana ne mulu analyzinga ne muwa ebirowoozo byammwe oba ne mugamba bino tugende wano oba tulumenye n'olaba nga abasajja bakulu n'abakazi abakulu bakutte CD y'omwana bagimenye tebamanyi kiki bakola artist babeera bamenya ekirooto kye. So nze njagala kusaba bonabona ba artist tukomyewo okwagala mu industry. We need love. Mu byonna okwagala okugenda okusolvinga ebizibu bya Uganda mu industry ya music. Mudra we mulaba nga wakabi, I will appreciate it. Jamwagala ngambe wow, that's a great artist. Chosen Becky, great artist. Bonabona ba artist abali wano. Vairota setaga kubeera nga mumanyi, but I will always know her. Onugayi wakabi ne mu embracing ati bwembeera nsobola okubwirayo oluyimba lwe kuba n'okuli requestinga nengena nendusaba nengamba zanyira kana akayimba tekirina kikikujjako naye kibeera kyongerako ku industry kubanga eno industry y'Abannayuganda ate weekula mu industry ya music gy'osobola okukozesa okupromotinga ensi yo. So njagala bazaayoko eri ti mu biseera ebyo mwalimu abantu abakabi mu industry abanonyanga music w'abaana abazanyanga music w'abaana nga abaana abamu teweetaaga kutambula kunoonya DJ gyali abantu webasalira music waluwulira one time ojja musanga nga yalusaze nga ye ng'aluzanya. Saawa zino tulina zi platform tuteeka music ow'enjawulo naye kyannaku nti tulina ba DJ. Of course wabangawo ba DJ nga bakuba with the passion. Ennaku zino kyannaku nnyo nti waliwo ba DJ okwata music ne muteeka ku platforms ezimu ne ba international artists gye bateeka music. Naye nga DJ ayagala omunoonye okwate maybe flash ogende waali omwoluyimba akola ku radio station ayagala azanye oluyimba olumala kubiri simuwaayi akayimba okawulidde anti akanamba okamanyi kitegeera nti omutereko sente naye nga gwe gwayagala omutereko sente oli artist tonatandika nakufuna sente mu music. So kiba kitegeeza nti ebikolwa ebyo biremesezza music waffe kubanga abantu batandise okuyingira business ya music nga tebalina kwagala kuli okwagatanga abayimbi ne bapangisa taxi emu ne bagala kati raga agenda avugira ku V8 manga Somalia mukono ne balinya taxi ne bagenda nga mubeerawo kwezo sente ze babafuwa ng'omakinga sure nti n'okubalaga abantu ne bavayo gye bali n'ofuna sente ezo sente entono ze bakuwanga nga ze sente z'okuŋŋaanya n'osasula studio oba n'obeerawo embeera gy'oteeka ku bagayi abakola ku studio n'ogenda n'obeerangawo bakutuma kacaayi bakutuma ki bwe bafunye time eri free n'omugambo waayo lwaki tonkubira engoma kitegeera ti ghetto youth bwati wasobodde okusurvivinga. So Mudra wavaayo n'akola platform eyo kibeera kyamaanyi nnyo eri industry ya Uganda. Njagala tu borrowing notes ez'aba Nigeria mbadde Nigeria several times naye buli mulundi gwengenze Nigeria siwulirangako oluyimba oluva mu nsi endala yonna tibalibo bazanya ndowooza 150% Nigerian content. Music wobeera omuwulidde nga si wa Nigeria erina kubeera collaboration. Eyo collaboration era olina okuba nga ogikoze n'omu Nigeria. Ojjawulira collaboration y'omu America n'omu Nigeria, ojjawulira collaboration ya Chali waffe mu Tanzania nga ayimbye n'omu Nigeria. Togenda wulira luyimba lwa Munnayuganda yenna. N'obeera ku zi show zaabwe simanya Big Brother nga bakoze zi party ezo ze bakoleza ba Big Brother bagenda zanya music wa Nigeria naye kyogenda okunotisinga nti n'abantu abali mu house ya Big Brother basobola okuyimba buli luyimba from A to Z kulwaki mu Nigeria bakulembeza music waabwe bazanya music waabwe in that ntino buli luyimba ojja kubanga omanyi buli kigambo nowesanga nga dance floor abantu bayimba oluyimba buli luyimba lubateekayo baluyimba
kino kikyengezaako okutegeeza twagale ebyaffe tusooke omujamaica agamba dance a yard before you dance foreign sooka okyamuse abantu abewaka nga tonaba kucyamusa bewe ba DJ baffe abakola ku TV abaweereza ku radio station musooke mwagaze bannayuganda ekyalo ekiva e Uganda nga temunnaba kutandika kuwaana bali abeeyo mwe abakola ku zi TV stations ne bakola program namba nga baliwo ku downplaying aba artist kitegeera nti banoonya de negativity eri ku artist ne babeera nga ekyo kye bakulembeza naye nga ba artist baffe bakabi Uganda eri blessed tulina aba artist abakabi Mudra wundi typical ragamuffin nti akuba engoma neŋŋamba wow kyali ali talented tegeera nti abayimbi ba Uganda bali talented naye ffe nga bannayuganda ffe abalemesezza music waffe okukula okudda ku level endala kulwaki twajjawo ekintu kya one love tukomyewo okwagala mu music tukomyewo okwagalana ffe ng'abantu nga bannayuganda that's the only way wetugenda okulaba nga tu paving a way of creating that path egenda otwala music waffe to the next level mwe abaana baffe abali ku TikTok ku social media buki mbasaba mwongere okola zi challenge za music w'abannayuganda bannange news feed zaffe zibeere nga zisika kinnayuganda twagale kasita tunayagala ebyaffe n'abalala bagenda tandika okwagala ebyaffe bwe tuwaana ebyaffe n'abalala bagenda kuwaana ebyaffe zi TV station bannange mulekeraawo okuzaalawo abayimbi mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo 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 okumenya emitima gy'abayimbi okutta ebirooto by'abayimbi kubanga mukola zi program ezizaalawo abayimbi naye nga te ezo platforms emulina mwandizikozesezza upliftinga talent. We need to uplift Ugandan talent. Nti Mudra wabeera avuddeyo neno initiative tugyembracing. Zino initiative zikola nti twalina ghetto search bayo tulina bazets birangirangi tulina baleza bredi wadde era yasalawo okubeera wa ghetto naye ngaera akikubirayo eyo tulina ba melody tibavaayo nti platform eyo esobola okusitula artist anoonya wasobola okulagira ekitone kye. So Mudra wabeera akoze that initiative already yenga ye akoze bingi ntino wabadde wano olaba nga ba artist bangi nnyo abali mu kukola okuye mu kitone kye kyennyini nyini contributed so much to the industry. So ba artist bannayuganda embracing ebintu by'abannayuganda twagale content w'abannayuganda tulabe nga tuvimbisa Uganda nga tuvimbisa bannayuganda okusinga okubeera nga tuzaalawo ate ba artist baffe tukole ebyakabi tulabe nga bannayuganda bakabi zi challenge tukole za Uganda. Nze mbabulira ebyo bye tukola nti tusimayo by'abanigeria. Abanigeria tebaagala kumanya byaffe ogendayo ewaabwe tebagenda zanya music wammwe naye ffe Uganda tuli bakabi nnyo 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 titwagala music wa Africa yonna yonna music w'ensi yonna yonna nti niwe tubeera mu dancehall tusobola mu Uganda musobola okubeeramu nga number one hit teva Uganda tugenda kisanga Nigeria. Etegeeza kiri kinti ffe tuli bantu balungi naye obulungi bwaffe tuleke bufuula weakness tubufuule strength yaffe okulaba nga obwo bulungi bwe tulina nga bannayuganda tukola ebyakabi tulabe nga tusoosowaza music wa Uganda ne talent ya Uganda okuze Uganda yaffe musical siwe kiri alaali tukikole tujalaba wenjawulo kitandika nange kitandika naawe yagala kyoli oyagale n'oyo akulinaanye muganda wo omanye nti nno ekitugaata ye boundary yaffe ffe nga bannayuganda tuli omuntu ogwo. So wetubeera mu competition ebeere Uganda ng'ecompetinga n'ensi endala ez'enjawulo naye tuleka ate kubeera ku TV nga tuzaala wa music oba ba artist bannayuganda tubeere nga tuwaana bannayuganda baffe naye sibaganye criticizinga
omuyimbi osobola omukubira esimu n'omuwa advice okusinga okudda ku TV ate n'omusalawa. Mukubire ddala ddala obeera omwagala, mukubire akasimu omugambe yalo njagala kulaba, sobola okulaba oba tosobodde mulaba omugambe kino ne kino nze ndowooza osobola okikola bwoti ne bwoti. Bwe tutyo tugenda kulaba enjawulo mu music waffe. Komyewo omukwano ba DJ muleke gamba nti no artist alina kunoonya personally. Bw'oba owulidde nga tali oluyimba lwo owakabi n'oluwulira nga lwakabi lugyeyo oluzanye, tolina kyoluzinga. You don't lose a thing okulaba nga olightinga another candle. Candle yo terina kyeluzinga nti gikwate olightinga endala neija kulightinga endala. Tujja kulaba nga industry yaffe ekoze for God and my country. Mwebale nnyo.